basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bategeera ekiyitibwa omukadde. Abu Hurairata radiyallahu anhu bwe yabanga agenda buli lunaku ennyumba ye yali etunudde mu nnyumba ya maama we ng'amutoolera salaamu ng'amugamba assalaamu alaiki ya umma, mirembe gibeere ku ggwe maama, nsaba Allah akunsaasirire nga bwe wandera nga nkyali muto. Naam, wakadhalika basahaba bangi ku kikwatagana n'abakadde. Abdullah ibn Umar lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yabuuza, yali atudde mu basahaba n'abuuza abange, omukkiriza ayina ebitendo ng'ebyomuti ogumu. Waliwo omuti gumu naye ebitendo byagwo byennyini bye bitendo by'omukkiriza. Waliwo omuti ng'ebitendo omukkiriza by'alina n'ogwo omuti bye gulina. Nabbi n'ababuuza nti muti ki ogwo? Ne bagenda ne batuuka okutunula malungu, bibira, ne banoonya, obwongo bwabwe ne bugenda ewala. Abdullah ibn Umar agamba, nze ne ngutegeera naye ne ntya okwogera olw'okuba mu baali batudde mwalimu abakulu, bimaana mwalimu taata we. Umar ibn Khattab yalimu taata we, kati abo bonna nga laba teboogera, kati ye nga omwana omuto naye n'akola ki? Era bwe yaddayo awaka yakinyumiza taata we n'amugamba, kale wosinga wayogedde nabbi n'akusabira. Idhan abakadde kyekigambo ekikulu ennyo omuntu kyalina okufaako ennyo oluvannyuma lw'ebintu byonna byalina ku nsi kuno. Okuba nga obaliisa obuliisa kamere kikulu nnyo, okubeera nga obambaza kikulu nnyo. Abakadde basobola okufuuka ensonga ekusonyiyisa amazambi amanene. Wahatta mu kitabo bakita al adabu shar'iyya, Ibn Muflihu mweki kitabo yagamba, Imaamu Ahmad yagamba, birru lwalida, okugondera maama, okumuyisa obulungi, kafaratu lilkabair, kikusanguzaako amazambi amanene. Naye nga tukimanyi ffenna amazambi amanene geetaga tawuba, naye Imaamu Ahmad yekyogera naga okuyisa obulungi maama kisobola okusanguzaako amazambi amanene g'obadde oyina. Idhan abakadde gwe tolina kyoyinza bakolera eweebala nti obasasudde. Kyova olaba omuzadde bwatta omwana we, la yuqtalu lwalidu biqatili lwaladi, omuzadde tattibwa bw'abeera nga assa omwana we, naye ate omwana ye attibwa bwatta mukadde we. Kikulaga nkizo ey'abakadde gye batulinako, era akyamuyina olina okuba nga weeyagala, olina okuba nga ofaayo nnyo ng'omulyango tegunnaggalwa. Buli kalungi konna. Waliwo abantu abaali balina bakadde baabwe nga baagala ebyokulya, Allah n'abajjulula, naye nga kakati buli kimukadde kyeyasabanga olina obusobozi obukigula, naye ng'ate ye taliiwo. Era omukwano gwange omu yaŋŋamba nga maama we yali ayagala ebyenda, naye yagamba essaawa zino nsobola okugula n'ente nnamba nengisalamu ebyenda, naye bwembiwa taliiwo. Naye yagamba luli nga sirina wadde ekinusu ekigula kwota kiro y'ebyenda, naye nga maama ayagala biki? Ebyenda. Idhan abakadde subhanallah, ebbanga erisinga omuntu bwe bakaddiwe ennyo, ebirowoozo byabwe bikutukawo n'ensi. Buli kyolowooza ekirungi kyonna Allah agenda amufunza nga amugjayo mpolampola, emikolo egy'amaanyi nga gasijja kgenda, ate ngenda kujja kubatawaanya, n'atuula ntya, nja kusitukasituka. Kati ng'abantu abamuli okumpi bokka mikwano gye be baana be, nga buli wonna we yali asobola okugenda mikwano gye bonna bw'aba balaabalamu abasinga bali mu kabuli, abalala nabo bali eyo waka waabwe, abaana baabwe babalabirira, nga takyasobola gangende nambuleko ku gundi gwe twepenanga naye, gwe twagendanga naye mu niigiina, teri, ng'ali awo abeerawo waka, wagendako ku muzikiti wadde awaka. Kati abo abantu babbeeyi nnyo eri buli muntu akyabalina. Tolina kuyisaawo kadde okujjako ng'ogenze n'obeerako we bali ne bakusabira edduwa. Subhanallah, waliwo omusajja baali bamwogera mu byafaayo eyo, baali bamusalira omusango gwa kumutta, naye oluvannyuma bali abaali bamusalidde ogw'okufa ne bamusonyiwa, ne bagamba oluvannyuma bwe baabuuza ne bagamba oyo omusajja emabega we waliyo edduwa eyanukulwa, makulu maama we amusabira edduwa. Okuyisa obulungi kwayisa maama we, ze edduwa ezimutambulirako ye kivuddeko n'okumusonyiwa okufa.